guno gwe mukwano ogubaddewo olwaleero okuva we batandika emisinde gino nga wasanya Charles Peter Mayiga ayogerako eri abantu. Muwulire bulungi nnyo mukwasaganya ebigambo bino mitwe gyammwe. Njagala mulya ebigambo wasanya byagambye abantu b'enkyukakyuka ba National Platform. Mulina ebigambo byagambye bya NRM then tugende ku misinde bwe gibadde then tugende byobufuzi. Wano nga sinkanya ba National Platform. Akati mumula barakulembeze tuwaliwo ekirajja bulungi muno mbagambe kyalo kiki kibatawanya kubanga nze nzikiriza nti abantu bwe batuula ne babeera mmwe ne mutuula n'abagavumenti mu bwesimbu ne muteeseganya era kitona bwe zikola kakati nammwe mba mulina ebibaluma eno kati kubanga kati bw'oba kivungi wamuŋonge olwanyonyi wamaama naki era mutokubaga ebibaluma mu Buganda ate bisobola okweyunga ku byobufuzi bye mulimu muti muntuukirire munaye kiki ekitujjidde bulungi aoogera ebigambo bamugamba mumavo musirike kubanga nemwogera temubimanyi oli musajja mulokole yesu bamugoberera buli waki n'abagamba basonyiwe abamuvuma yabagamba ati basomye okubanga tebamanyi kye bakola kati mwe mujja kubagamba bwe mututumusirike ebyomukubimanyi naye mwewale kugira mukolanga bwe mutyobulijolo wamumwe wanyakirano bwe butaka bwaye n'amanyi nti kabaka ye nanyini n'olwekyo byokumwanira nga sinkanye aba National Platform labanga sinkanye aba NRM emikono giyisinganyiza ogiraba olaba emikono nessanyu olaba amanya agatadde waggulu obalaba olaba kati njagala owulirire wano ng'awa ebiragiro Abbas Kawaasi bwemba mujja mu lubiri tojja n'abakuumi ababo jona badde mu security meeting gavumenti erina abakuumi abatumala toleeta babo tojja n'abakuumi ababo simanye eggaali simanya kiti no toleeta bakuumi babo gavumenti yatuwadde abakuumi abakola ki abamala yambala akajoozi akakuweereddwa towandikako bigambo birala tojja ne bendera endala tojja n'emiti emirala ffenna tuli ku kintu kimu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nkiddamu jangu n'akajoozi akakuweereddwa
ak'emyaka 2025 towandikako ekigambo ekirala keera sawa 12 ng'oli mu kajoozi ak'omwaka guno ojja kubanga olina teyagenda kutakaganya. Sebo owekitiibwa Twaha Kawaasi, njagala ombuulire omwami ono Balamu kati mukama wamu abakontroling emmengo wano yabadde mu kajoozi ki? Balamu wano yabadde mu kajoozi ki sebo? So mukulu Twaha Kawaasi, Balamu mukama wamu kati abakontroling nga yabadde mu kajoozi ki? Balamu yabadde mu kajoozi kyawo. Balamu yabadde mu kajoozi ki? Ekirala, bw'ogamba butajja na ggaali kitegeeza olumba muzzukulu wa Buganda yagambye buli Muganda waali ayagala enkulaakulana bannayuganda mukole eggaali okulwanira eggwanga lyammwe. Bw'oyogera Kakoofiro bootegeeza Kyagulanyi bootegeeza National Platform kyemwagala era kyemwogera tukimanyi bulungi nnyo, naye ffe nga bulijjo tubagamba nti ekikutta obudde kijja butta buli muntu yina tugera mulabira ku bikolwa bye. Bino byadde bigo bya mukamaawo Mayiga bye yayogedde era naye yagambye bw'ati. Twagala magaali gammwe. A few moments later. Mayiga, ebyo sigwa byogedde nkakuddiremu bwoti bwayogedde. Twagala magaali gammwe. Kati njagala musooke muwulire ekituyita tooni. Tooni y'ebigambo byafulumya tetwagala magaali gammwe. Tooni enjatula y'ekigambo nga ku mutima erikeko. Njagala mpise statement ya bolo bakanjala bugende eri bannayuganda mwenna abaagala enkyukakyuka. Waliwo oluyimba lwa mwannyinaffe Feibe Nassolo atakwagala oba omulaba. Olunaku lw'onaayiga nti omulabe wo abeera mulabe wo n'otamwesigalizaako kumwesigirizaako kumweteekako ojja kufuna emirembe ojja kufuna ky'oyagala. Gye munaasigala nga mwekukuutiriza ku muntu atakwagala ajja kukulaga nti takwagala. Mwatutteyo ssente ne mugula obujoozi n'abagamba temujja n'eggaali zammwe. Ani yayogedde ekigambo eggaali? Si National Platform, si President of Kyagulanyi. Kitegeeza oli atakwagala abatakwagala. Kyagulanyi, Mr. President, Mayiga takwagalanga kotayagalangako nkyukakyuka kuba teri mubbi ayagala gavumenti ya Museveni kukyuka. Atakwagala oba omulaba. Mukulu Joel Ssenyonyi wamugenda tutamisa ebyobufuzi. The moment kasita mutandika okweriraanya gomanyi tabaagala kitegeeza tetuna gye tulaga. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe tuba baakuggyako gavumenti ya Museveni mu kalulu akajja ekintu kyonna ekiri NRM leaning oba wakitiibwa oba wamasappe oba wamakonkome oba waki kasita tuba tumulaga kammase. Museveni yagenda mu nsiko n'attabaga abaganda miliyoni emu nga bamaze omuliisa teyabalaga masse. Why do you show masse to those fools? Ekigambo kye bayita sympathy kiraga omulaba wo kibi nnyo mu politics. Museveni teyalaga abaganda sympathy nakati akyabatta. Omuntu mumutwalidde ssente okumulaga temusupportinga ebintu bya Kabaka n'ayimira n'ayogera arrogant tetwagala ggaali zammwe. That means tabaagala just mwesibako bwesibi.
emisinde gisobola okubeera nga tetugenze. Yes, tuba supporting Obuganda Ssaabasajja Kabaka. Naye ekifaananyi kye batulaga after reception ne bamala nga tubakubye ngo kiba kibi nnyo. Tebakwagala, tebajja twagala. We are in occupation with the camouflagers who camouflage the Ugandans. These are Rwandese. They can't love us because they know their mission is to take over our country. That's why they are using Ministry of Lands. They are using forces to kill, to grab land. Yenkola gye bakolamu. Mweneemunaako mulage simanyi mayiga temmayiga tabaagalangako. Yensonga lwaki awa airpule Banyarwanda banne okuli Masiasi Mpuga Bedi Bwanika Bambwate Pama bandi bonna ne bajja ku radio mwete bagibawa. Natukana okuwa babadde tebajja ku radio bannalwe yiso basima nodiro musajja amanyikiddwa publicly naye yabadde emisinde Kijambija Kawenkene yabadde yazina agula n'emijoze Mengo Christopher Damolira Mariamu Christopher yabadde ye Mengo yaguze emijozi mu misinde abaddeyo nenga yasinze okutta abaana ba Buganda basinga obungi avubuka ebitundu nkaaga ku buli 10 yabasse namwe nga mugenda mu ekyo atakwagala batakwagala ne bwona omufaananiro otyo omuntu oba yakukoowa tali kutte tulina okutandika okulaga karakita nti gundo liwa NRM sirina kyenkwetaaza wadde ki period then we shall prosper. But what we na sympathy no kulaga mbega mogambire ogundi oli mbega genda. It's time to dismiss abantu ba NRM leaning ne mu screening y'okugaba kadi anybody atabadde omuntandi kwanga tuli mu struggle ngazebuzi within this ending month okutuka elections temutegana wadde okumukiza okuba posta mbu ya national platform batawanya obusenge jasimbo ku muntu ezo mbwazaneti. Tulina abantu bafuligina abadde from 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 nakati werali omuntu yazze emyezi 4 akubise posta yimirira ate ku magulu ge nga batana kyakula ku nkyuka. Tuyigo okugoba anyampye gendo nyampire wala period wate tukwetaaga otukoyo tufuulira omubbi gendo bire wala period tetwagala kumala buddeko nebo tuleka abantu bakozesa advantage bala baswala buli lwotegera nti yabbye yali desereza government n'omulekawo nga ali liningi banayuganda mubaligali bantu bakugula bakubuza on a chair giving you tomorrow president. Let me tell you one thing publicly. Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze waffe president asobola okuwa ekifaananyi n'okitwala nga bw'oyagala nekyaba alina mutima kirala nnyo abakolekedde public but ekizibu kya public mulimu batasobola kutegeera message ng'Abaganda baali batasobola kulaba obunene bwa Ssaabasajja Kabaka wabalaga nti ali mu buwange era ali mu buzibu naabo gye Mr. President Kyagulanyi Ssentamu muganda wange mukoddomi wange omukulembeze wange Bannayuganda abasinga obungi tebasoma bubonero era abamu ku ground moment abantu mukolagana nabo nenga ate abantu bano bakyamu era bakyayita bammemba ba national platform nga balina ebisinde ebirala nga baguddewo neera bakyayita ba national platform ne bambega tubagambye day and night muganya okuactivating a code y'okubagoba era mukyali nabo mutambula nabo. That is wrong. Tuyigo okukyawa tuyigo okugoba Museveni tactic ya kukigamba whenever I just